Studies or Lugazi Homeland College. For Nonga Homeland College curriculum empya gye competence based curriculum tetukalubiriza nnyo nti yagenda okujja ng'ebintu ebisinga byetaaga ffe tubirina. Abaana baffe bakola research bagenda okutusanga nga internet weeri, abasomesa baffe tubayitiramu engeri gye basobola okusomesaamu. Ky'omukisa ogw'enjawulo gwe tulina ffe mu Lugazi Homeland College nti ku campus eno tulinamu abasomesa babiri abakola National Curriculum Development Center mu kutendeka abasomesa abalala. Ekyo kitwanguyirizaako nti bano bayambako ku basomesa bannaabwe okubatangazaamu byonna ebyo bitatambudde bulungi. Curriculum si nnyangu nti byetaaga bingi, naye tufuba nnyo okulaba nga tugitambuza. Nti library yaffe obutabo mwebuli, naye okusoomooza okumu ku bye tufunye nti gavumenti engaba gye badde egabamu obutabo buno ebadde nga egaba bitundu ate tetunulira muwendo gw'abaana guli mu ssomero. Esobola okuwa obutabo buna nga subject eyo erinamu abaana 10, naye ng'essomero tubadde tukwataganira wamu n'abazadde baffe ne batuyambako ne batuwaayo kasente ne tulaba nga tugezaako okwongera okusitookinga library yaffe. Era kati wenjogerera bitambula bulungi mu new curriculum. Kye tulindiridde kyokka ye UNEB okwatagana National Curriculum Development Center okutuwa enambika entuufu ku ngeri ebibuuzo gye bigenda okuseekingibwamu. Okukyali kusomooza kw'amaanyi era nkakasa amasomero agasinga nti abasomesa tetunaba kumanya ebibuuzo bigenda kufaanana bitya. Kye tumanyiiko nti tugenda kuba n'ebibuuzo ebiri competence based, ng'omwana alina okuba nga alowooza nnyo ng'ate omwana asooka applyinga by'asomye n'abiteeka mu bulamu obwa bulijjo. Naye engeri ebibuuzo gye bigenda okubeeramu ekyali kyakusoomooza kinene nnyo eri ffe ng'essomero ate n'abasomesa wamu n'abayizi. Naye nga okutwaliza wamu curriculum nnungi nnyo nti omwana akozesa ebitundu bye byonna eby'omubiri, nti omutwe agukozesa, akozesa emikono n'obwongo, byonna bitambulira wamu. Nti okwawukanako ne curriculum enkadde eno omwana avaamu ng'alina ekyomutwe kyayize. Kuba ffe tubatendeka okukola ebintu eby'enjawulo, tubayigiriza crafts, tubayigiriza okufumba cakes, tubayigiriza kati nina abaana abakola ICT nga subject. Batandikawo n'ekitongole ky'amawulire mu ssomero wano, bafulumya empapula zaabwe ez'amawulire buli wiiki. Kitegeeza nti oyo omwana akola ICT aba ali mu kutendekebwa okufuuka omunnamawulire n'okukozesa kompyuta okufunamu ssente. N'olwekyo curriculum empya y'obwetyo bwe tugitambuza. Mukaaga, njagala okutegeeza nti endowooza yange nti obudde obuweereddwa abaana bano bulabika ng'obutono, naye omwana bw'aba nga ategedde ensobi ze, lwaki biri byagaanye, lwaki yakoze bubi mu ebyo ebibuuzo ebyafulumiziddwa, emyezi gino 6 gimumala okwetereeza. Kuba ebintu already yabisomako si bipya, ate kyemmanyi kimu nti tebagenda kuligisalinga bano babadde batannatuuka mu senior 4 ab'emyaka gino egizzeeko. N'olwekyo ebbanga limala. Njagala okwebaza gavumenti olw'eyo provision gye yataddewo, kuba twalina okutya nti singa omwana abanga alemereddwa mu curriculum eyo enkadde, omwaka guno agenda kukola atya. Naye ekirowoozo kirungi ekyokuba nti bateereddewo ebibuuzo bye bagenda okukola mu Gwomukaaga. Niye njagala kusaba abayizi bonna abasuubira okuddamu ebibuuzo ebyo baweeyo obudde, kubanga omukisa gujja lumu guyinza obutadda. Ffe twebaza Katonda nti nga Lugazi Homeland College tetulina mwana yagudde era tetulina mwana agenda kuddamu. Okuleka oli ng'ali eyo nga yandiyagadde kusoma naffe wano, naye abaffe bonna bayise kuba twafunye first grade zaffe 75 kuba ne150 bye twatuuza. Era yasembye alina 3rd grade, oyo tekimwetaagisa kuddamu. Naye abo abali eyo nga bagenda kuddamu bakozese akaseera UNEB kebawadde, kuba certificate eyo nkulu nnyo. Bw'osuubwa omukisa guno oyinza okumaliriza nga ebyokusoma byo bigaanye. Ekiri ku curriculum eno empya nti omwana afuluma nga ne bw'aba bino eby'omu kitabo tabiyise bulungi, alinayo ekyasobola okwekolera. Yekyenjawulo ffe kye tutaafuna. N'ekyokubiri, efulumya omwana nga muvumu ng'asobola okuyimirira mu bantu n'ayogera.
kuba babeera mu discussions zaabwe ezo buli mwana aweebwa omukisa okuyimira n'ayogerako mu banne. Naye ffe twafulumanga oba oli awo nga weetya tosobola kwogera mu bantu bangi. Ekyenjawulo ekiri ku curriculum eno nti era bw'osanga omwana owa new curriculum kyatayagala akugamba nti ekyo sikyagala, era nekyayagala n'akugamba nti ekyo nkyagala. Ffe omukisa gwe tutayina abaasomera mu old curriculum. Tulina party ya vocation mu new curriculum. Yadde nga gavumenti yajjawo DIT partly mu secondary schools, naye tulina party ya vocation nti omwana ne waaba bino bigaanye avaamu n'ekyomukono kyakola. Ffe tubadde nga tubayigiriza okukola kyoko, tubayigiriza okukola kekisi, ne tubayigiriza okukola sabuuni ow'emiti, ne tubayigiriza okukola sabuuni owa liquid. Abaana baffe basobola okukola yogurt, abaana baffe balunda, badde nga bakola that urban farming nga balima vegetables ku mbalaza n'obulimiro obutono. Abaana baffe tubayigiriza okulunda enkoko mu kafo akatono. N'olwekyo yebimu ku byenjawulo kale omukisa gwe tutaalina ng'obeera ku byakukwata mu mutwe bukusu naye nga tomanyi na nsonga lwaki subject eyo ekisoma nga temugikutte bulungi. Netuwa abaana akaseera akaabwe ak'okubaganya ebirowoozo ne bannaabwe. Ako ke kaseera akabeera akakerere, naye kerere eyo ebeera controlled nti ne mu ssomero otuukamu nga kerere gy'owulira si eri ey'abaana abatali mu kibiina. Babeeramu ne bakubaganya ebirowoozo byabwe ne bakaayanamu, era nga ekitundu kyonna awali nti abantu bakolera mu groups, kuba groups ziba za njawulo. Buli group eba n'ebyayo byediscussinga, naye at the end baba balina okukkaanya ku kiki ekituufu kye bagenda okuteeka mu bitabo byabwe, nga notisa okwetegekera 80% eya UNEB, kuba bino bye tukola wano okusomero bya 20%, naye ate baba balina okutegeka notice ze bagenda okusoma okukola UNEB contributing 80%. Tulina space emala. Okusoomozebwa kwe tulina kwe kusoomozebwa kwemanya amasomero agali mu tawuni gonna kwe galina nti subject ezimu nga agriculture abaana baba beetaaga ne bagendako mu nnimiro, naye kati ffe twafuna solution yakyo nti abaana bakozesa delimited space ne bakola urban farming within the space that we have. Naye when it comes to classrooms, classes zaffe zitumala abaana batula ku desks bulungi ne bakola groups zaabwe ez'abaana abatasuka 10 kuba tubawola mu streams. Mu curriculum eno essomero lyonna erigenda okukola class nga nene tejja kusoboka, naye tubawola mu streams ne tubeera ne manageable classes. Omwana alina okumanya ensoma yaki era egenda kunyamba ki mu bulamu obwa bulijjo. Tubirelatinga okwawukanako n'ebyaffe bye twasomera mu old curriculum. So ekimu ku kirungi kyendaba mu curriculum eno. Homeland College tusangibwa Kitega. Twebaza Katonda olwa result zabiri twafunye kubanga zabadde nnungi. Twatyabisa abaana 15 naye abakola ebibuuzo baali 149, omulala teyakola ebibuuzo. Kwabo twafunako first grade 75, twafunayo second grade zaali 65, 9 ne bafuna third grade. Results tuzebaza tuteeka ku buwanguzi ng'obw'essomero nkolagana ennungi ey'abasomesa, abazadde n'abaana ne bakama baffe okusingira ddala Honorable Bakisa ne group ye ya management bwe basobola okutuwa ebintu byonna ebikozesebwa tusobole okusomesa abaana b'eggwanga. Njagala okwebaza abazadde olw'okutuwa abaana n'okusasula fees ezisobozesa okukola emirimu gyonna egy'essomero. Ng'essomero twasobola okufuna result kubanga abaana baffe abasinga bayita amasomo ga sciences, era bwe otunudde mu masomo result ze twafuna abasinga bayita nnyo biology, babita chemistry, bayita nnyo physics, ate eyo trend yensi gyeteekenze kati. So twebaza Katonda w'ezo results era tusaba abazadde bonna gye bali okwongera okutuwa abaana tubasomese
basobole ovaamu bye beetaaga okufuuka. Tetugenda kubeera n'abagenda kuddamu bano abagenda osoma emyezi 6 lwakubanga abaana baffe bonna abaatuulira ku ssente eno bonna baayita. Abaana 9 bokka bafuna third grade ate era nabo baba bayise. So tetunafunayo bapya bagenda kuddamu sofe bano ku ssente ng'eno Lugazi Homeland tetugenda kuba n'abo abagenda okuddamu kuba bonna baayita. Era tuwongera okwakasa abazadde tujja kwongera nnyo okusomesa kulaba nti abaana bano bafuna kye beetaaga. Era twebaza abantu baffe ab'obusoga, abaluwa, ab'eggulu bonna abatuwa abaana kubanga essomero lino lisomesa abaana okuva mu nsonda zonna ez'eggwanga. Tulina abo abava obweru, abava Kenya, abava South Sudan, abava Tanzania nabo tubalina wano era nga basasula ssente zaabwe ne tubasomesa. So otuwa omwana wo ku Lugazi Homeland 1 ajja kuyita bulungi, ekyokubiri ajja kuvaamu ng'alina empisa, ekyokusatu tuteekesera ku byeddiini, ekyokuna agenda kufuna connection nti omwana oyo ajja kuba ne byamanyi almost all over the country and beyond the country kubanga tufuna abaana okuva side zone ez'eggwanga. Ebintu byonna bibiri tusomesa O and A level, result zaffe nnungi mu Buikwe wano tuli ku masomero agakola obulungi era tusuubiza tugenda kwongera okukola obulungi paka nga tutuse ku level nti abaana baffe bonna be tutuuza wano basobola okufuna first grade bonna. Waliwo aba science n'aba arts nti aba science basasulwa ssente nnyingi okusinga aba arts. Ife no mu private sector tulina njawulo kuba bonna bakola omulimu gwe gumu. Ffe tetulina na kusosolamu nti ono wa science ono wa arts. Naye ate njagala tumanye nti wadde gavumenti esasula ezo ssente nnyingi si buli musomesa nti gavumenti esobola okumuwa omulimu. Amasomero ag'abanaimi agasinga ki obungi. So gye bali abasomesa aba science abatali mu gavumenti era tubasasula ssente nnyingi. Ate kati ngaffe essomero abasomesa baffe tubasasula bulungi nnyo kubanga bw'oba otunudde ku ssente zaffe zetusasula n'abalala bayinza bati bagizifuna mu gavumenti. Tubasasula ssente nnyingi, tubawa awokusula, tubawa allowances kubanga abazadde baffe basasula ssente. So ffe tumanyigize kubanga abasomesa baffe bali committed ate era bakimanyi nti eno ye platform gye basobola okukozesa okwetunda nga b'abantu kubanga bw'oba tusobola kwetunda mu results kitegeeza tugenda kubaawo mu nsi.